mujje mutuuse obubaka bwammwe microphone eri endala gye bumpa eri njagala mudde wali babalabe. Manye mwekwasa nnyo tetwabawadde eddakiika 2 ziba zimala. Wano munatusonyiwa bannange, nze ndi munyabaabufuzi. Olwaleero si kifo kya Fangon Forest munatusonyiwa. Bufuzi bw'obeera mu pate ate nga tuli mu kuvuganya basobola okuleeta ekibiina ne bakuba ebifaananyi ne balowooza nti tukwatagana nabo. Ffe tetukwatagana na Fangon Forest, naye Fangon Forest mukwano gwa muganda wange eyawassa. So mu byobufuzi basobola okukikozesa ne bajja basimba abantu ba Fangon Forest wano ne balowooza nti nze ndi wa NUP ate nvuganya ku kifo kya kansala LC3. Kyagulanyi Sentamu yankubidde essimu n'angamba basindisa ba Fangon Forest wano. Pero tú limpias okuzika tubeeranga tugenze kutegeranira ekitegeera olatuusa okuzika kokoli ekitegeera tatuweerako wano waffe omanye wantu waka Omukosomaani magezi jangu asobola banyama asaba tukakane. Kasanda yaseeseetuka neefuna omukulembeze wulira byabufuzi Bobi Wine yatutama waawo gwe balatwala ebyobufuzi kaseera okwo kwabadde kuziika. Aba Fangun batuttewo aba Nuupu nga biwala ttaka nga tekalinnya kuziika. Abantu okusinza ka caption keno video bonna abasinga abadde bagamba nti aba Nuupu bulijjo be balwanira emirambo simanya biki. Olwono nga baluleetinga ku incident eyaliwo eya omugenzi Seggirinya bwe bagwefuga ne bagulwanira ne batakkiriza abaeri Saidi gitwala mulambo biki. Kati nabo bagamba ku guno omulundi basanzeewo Fangon Forest teyabakkiriza wadde okwasama ekigambo n'ekimu ekikwasaganya ku byobufuzi. Kati bonga ekibiina nkozi Fangon si kya byobufuzi, kyo kibiina kyaki kya bayimbi. Kati ku mulambo babadde tebaagala byabufuzi. Naye olwatandise simanya ate nnyinza okwekubiza ekifaananyi nabantu ne bamubuuza Fangon kyafuukadde ekibiina ky'ebyobufuzi. Bamututte biwala ttaka. So kulaba obutambi. Naye nga sinabiranga mbukuterako kankusaba subscribinga no SMX Media tojja kubeera nga missing updates nadanga zino. Sitwa no SMX Media. Kutambula ne bannaffe abalegi t-shirts, omuyimbi ng'oyagala okukolera visualize, omuyimbi ng'oyagala okukolera music video, omuyimbi ng'oyagala ku recording l'oluyimba mu studio, ne ba producer ab'omulembe ng'oluyimba agenda lupromotinga ku TV stations ez'enjawulo ne radio stations ez'enjawulo. Bakubikole namba y'essimu ebisigadde obibalekere.